Ng'abasuubuzi beetekera okuddamu okusinkana Pulezidenti Museveni ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi guno ku kisaawe Kololo okuddamu okuttaanya ku nsonga z'emisolo n'ensasula ya IFRIS. Abasuubuzi abeegattira mu kibiina kya Kafo ne Futa batuuzizza olukuŋŋaana lw'abannamawulire lwanjulidde enteekateeka zino. Omutendera ogusooka nze abireese okubijja ebweru ate n'abinguzeeko bitwala e Masaka, abijja e Masaka bitwala e Kyotera, abijja e Kyotera bitwala e Mutukula. Tulabawo obubbi omusolo gwe tegukyalina mu double taxation gugenze mu kyabeta triple taxation. Banjudde amateeka agagenda okugobererwa mu nsisinkano eno eri bannaabwe abanagenda e Kololo. Kyokka olukiiko nga terunnatandika wasoose kubaawo okukaayana wakati w'abasuubuzi ne bannannyini kizimbe bwe balutuuzizza nga abakulira ekizimbe bagamba nti baategeezeddwako ku nsonga eno. So you can go to the management's office and kyokka abasuubuzi abadde bakulembeddwamu John Kabanda bagenze mu maaso n'okunnyonnyola bannamawulire nga bakira boogera bamagaamaga. Waffe lwa mirembe ng'abasuubuzi tetuli bamenyi b'amateeka naye bano bagenda batwekiika bakulakula ebintu bye tutategeera mu mbeera efaanana bwetyo. Buli musuubuzi wenna w'oli na buli ayagaliza obusuubuzi ebirungi tubagamba nti tewakyali kulanga kulala, ennaku z'omwezi 31 ffenna tulina kubeera Kololo. Basabye Pulezidenti Museveni okuggyawo emisolo egy'enjawulo, enkola ya IFRIS n'ebirala. Nga tuli e Kololo ekisooka kya byonna tukyalemeddeko ku nsonga ya IFRIS. Tugamba tegwanidde kubeera mu maduuka, erina kubeera out of shops, egende mu factory gyebeebeera nga bwe kiri ku mawanga amalala. Import duty nagwo guli waggulu nakyo mukimanyi, naye omusolo gwa VAT tetwaliganye guwera tubadde tuguwa. Naye amazima amatuufu tugamba nti enkola gye baagala tuteekako eya IFRIS tegenda kukola mu maduuka gaffe aga wansi. Basambaze ebiyitingana nga bibateekateeka okweggunga enkya. Tetulina kye tumanyi bigenda mu maaso ku lunaku olw'enkya mu ntegeka zaffe, era entegeka zaffe tugamba nti ffe nga 31 lujja kuba lwakusatu wiiki ejja, ffe omutwe gwaffe guyimiridde. William Buyondo yakusekedde gweno ku Lwabukedde TV.